abavubuka abo bajooga nfo kyoyita Sale oba oyite Museveni akuyambeko oli mu kuyita Kyagulanyi. Kyagulanyi alina abantu balina okulwanirira abalina amakulu abalina famire zaabwe anonya nkyukakyuka alabika. Tuge Kyagulanyi alina abantu abalina amakulu ba Edi Mutwe Bakirewo Kivumbi ba Gaddafi ba Olivia Lutaya Bobby Giant ochegedde abana we bali Bobby Giant abantu bangi tulina batano bafa bafudde nosigala ng'oyina banaye kambabulire mu basajja muleme kujooga abantu omusayi gw'omuntu gusobola okutambulirako n'osasulira si buli muntu nti yeefiira bw'atyo kati wuuyo essaawa zino oli mu kusimbira abantu bakutwala mu kkooti wassa omwana w'abandi oli mu ttuga bya kisiru walina omukisa nga bali bose oba sebawedde ng'olina omukisa ogusobola okudda ewammwe ku kazinga aka Italy n'obeere oyina n'ekizinga kiramba mu Italy ekizinga kiramba wali mubaka n'abeebo nga tolina yadde passport n'otwasamiranga bw'oli mu Italy simanyi nnyoko yayagala omusajja omu Italy omusajja atalina mwana ebintu babisikiza kyokka ate n'atusisita we najja omulabako wano okitegedde naye ng'ate ava bweru naye ffe abaali abajagujagu twakimanya ndi ne passport ennyinyi ntogirina naye nga tetulina ngeri gye tusakitegeezaamu bantu walina amaanyi mangi amasanyaze gaali mangi kati ng'okuvayo okugamba abantu ndi bannaye omusajja oyo abadde omuwaza si w'amaanyi bagamba si propaganda gwazimbawo nga kizibu kati essaawa zino naawe kikkakatako bw'oba oyagala obuyambi okuva eno ew'omukulembeze waffe kati nze kankuwe ku magezi vaayo oyogera amazima kati awo nga tunatukawo katusooke tuzannye wano kubanga mukazi we Red ali mu kkomera ow'abaana wa Brian White bamukutte nesi papa bamusiba n'owuwe anti bajja kubasiba ne bakyala baabwe kati story eno erimu ebitagatta bingi n'omusawo gye batwala omwana nga amaze okwokyebwa bonna babakutte abakola postmortem bonna bakwatiddwa era jjo olunaku okwosa jjo babaleeta mu kkooti era bo ne babongerayo bagenda kuddandoza December nga 13 something like that yawe watyo baddeyo bajja bazza naye ng'omusango omutuufu omwana ye yayokyebwa ne Brian White ebisago byamukwata kituufu naye yayokyebwa naye ayokyebwa atya kati awe tuli Brian White yajja mu kamera yalimba negattako ne Lwamiti ne balimba abasajja abakulu kitegeera kati wulira wala tugenda kuba ka throwback kati ninyo atira awo tugende ku byabadde mu kkooti ng'akaaba wuliriza Excellence wamwe yamala ebbanga yingi nnyo ng'anywa enjaga tegera bulungi yandisoose kujjawo kiri otumanya nti atulongoosereza tawuni abantu abasinga majority etawaanya abantu abatwala obusimu bw'abantu batwaba banywedde enjaga abantu abatematema abantu ababakabaka bakwata bakazi mu kirindi njaga tegera bulungi kati ffe bwe tuvaayo omuntu n'oyogera nti omuntu abadde mu mbeera bweti tusooke kutereeza abavubuka kati ng'abantu bavaayo golololo tuyogera ku pulezidenti waffe simaba wonna ayogera ku pulezidenti waffe gwe kasirisirusi gwe oli Palumbeeti mbabuulire temwagala kumanya mazima naye muyinza okugamanya. A few moments later. Kitegedde kakati awo principal we yagambira kati ensonga ekinyusi kyennyini kati kyentuuseekaawo principal we yavuma okunywa enjaga abatta abantu bayaga naye yanywedde enjaga kuba omusango gwaliko gwa mmada okategedde yanywedde ku njaga ate nga n'okukwata abaana yababandi yabakwatanga byonna yali anywedde enjaga kuba mu statement yagamba President wa mugwe mukkirizamu anywa enjaga asooka atereeza avuka kuba banywa enjaga anywa enjaga abakwata abakazi ababba obusima bakola biki awo wennyinnyini era mu kkooti omulago oguwulidde Kyagulanyi jangu nnyambe basajja baagala kunzita nfe obulumi iyo bongo bwe bumugamba Kyagulanyi akola ngaani ku bantu abatta abantu kkooti gye bamututembe kyebamanya buli kyali kyetagibwa okukola mu kukola batuuka kupako ku biyonyo kyayi bandetera kyayi watumiza kyayi olina byagalo yisaawo yakulaga abantu nti onfaako naye nga tonfaako abantu balolena baze bakulaba tisikufaako tonfaako naye mukazi ndyoke nkufeera ndowooza owulire ate lwe nkufudde kaato oyagala kwefuula bano bampadde ka spatula mufo kyakajiiko ka sukaali this is a spatula it's a laboratory gun
spoon mwekoze bintu kati mu laboratory bekolayo ki kusena chemicals ozi wakola arts throughout oh mutumenya dasi obuzibu bwo danyo okuntyobola mu maaso g'aba bali ate kutyobodde kuki naye kyoyina omumanya era osobola okunga It's a Saturday morning. Welcome to another edition of The Truth Media. Bwe tuli lunaku ebintu bingi byagenze maso naku regulo nataddeyo video waliwo omukyala abantu ino banyonyula eno show ya Saturday nesi show ya Tuesday show ya Tuesday no tujitaddeyo mangu lwa nsonga omukyala yaze na commenting anagamba daya sinda notification ya kantu ka Brian White sinagiraba ne mugamba uli omujeetaaga content ye kisebe kibuka kitumirizaako ne cake bampeyo cake na bino no kati wemanyize asilikako dasi nekinyala mu kiyige kisumbu ya bana Uganda bangi mwewale nnyo okuga nti bampenge ekyagumba asagala ngeyiyo bampe yange akyegamba kati ojja kumaliriza esawa y'ensasula jeke erumye soko omanye eki aninamu neto malera gasaba etulya mu bintu nga byanjawulo etusaba yeno kwini cake katola bayabadamanyi ampa queen bwobadde omanyi zino keeki zammwe ez'abakopi abatumye bituumi naawe kyenkunnyonnyola eno queen it's another edition of The Truth Media kwe tuli lunaku lwa mukaaga tuli ku climax ekifo mukiraba emabega ke kano kachayi osobola okusaba coffee double ne bamuku ogenda era kyemanyi kyonna kyonna kyoba oyagadde saawa zonna ku makya buli kimu baba kisavinga bulungi nnyo gira emirimu gya 25 gyokola okola ekyayina kasoke malirize era kyogenda okukola era njagala kikola so wano wetuli ku climax buli kiwetaaze kachayi kabeerawo mu budde zinsawula ze tukoleddeko za kumanya gino bakulaga nti buli kimu basobola kikuwa mu budde bwakyo so tugamba ntino jo bangambe jo president yabaddeko egundi mundeebaawo ate gwobeera mundeeba president Kyagulanyi yabadde no Museveni bangambe yabadde mundeeba naga nti yafunye abantu batafunangako Dasi nawe ukira kulebyala ebyokulya bya no mujogera mazima tobera mundeeba tubamulabyeko abantu mundeba yabaddewo bade manjogera bisategeera awo ku kyaki yakayanja awo naye yageze ku kyaki bade bade mukyangala abade balokole ekyangala kiri anti lache balokola ate abayala enjala beruma abantu bataddewo emmere enyama nkoko buli kyakulya kyomanyi naye nga n'okusibokkirizibwa okusiba ajjukira abantu engeri enjala gye baluma ani abadde ategesera aleeyo simanyize bategeka bintu bye ogambye yabadde ku kyaki yabaddewo kitegeeza omukulu yabadde agitegesa yabaddewo nze simanyi bategeka bintu bye babaddewo awo abantu basibye emmere era mu byonna byonna bye basinga otenda baga emmere twagire tugisambisa bigere basibye emmere kati nga mulimu atejjukira si bulimu kati ate ffe abakabuli ng'enjala nebe kulumoga okuswala wakiri nkola ki okuswala nze nfa okuswala nfa nze dasi bwenkera ku makya nga sijja kulya busiryayo enjala nebe nnuma etya naye bambi nze sanenyeza abantu bagenzeeyo nenga bagenzeeyo lwa mmere osegeera lwa mmere kyova olaba nti abantu Kingi we yagambidde saawe yagambidde awo nti omuyimbi abantu bagenda kukugwa mu bulago Right. Ati bagenda kuga for us we are here we want food you are here saying sibai gendo ogule motoka what is gendo ogule motoka Nati mbeta yanyize ku interview ye ya saha yalumbye abakoze interview bavuma kupaka kubafika lwaki talumbe nyini yabyogedde naye amulumbi ati kati kyengamba kati ate beto n'abantu abamu singa bamanyi singa bakola ki basirika kwanze mu bantu abamu bemanyi ab'emitima gitali mirungi nnyo giteetaagisa nakuddawo okwogera nnyo ku bantu beta y'omukubbo ndi magasi mulungi kati beta oyo ng'oyagala omanya lwakuba nino bano abamu tebasobola kubyogera kati olaba omwana wa Bitusi oyo gwe bayita Bobby Rush yasobola okubuulira egimu ku mitima gy'abo abasajja ba beta bamwozesanga engatto kujja live era kyali kidi akyakola kyagira ati wali oyagala akole naye mulimu kiri omulala era nanso yimba kansoka embuuzeemu dayasi omuntu nga bakula siwe biba gomayo emirundi mama wa Alex gye yayagala okulaba abo ba beta
ate baba ngatabalaba zeke nyine mutuukirirako notukirya beta abayomba buyombi nentuko omukazi nemuwe namba nga tayogera naye nemukubira nentuko ogenda ku Big Talent House nenkola abasajja tongamba nakuŋŋamba abo basajja babo ŋŋamba bade nkyakugamba bade nti obusungu bunkutte bukendere ate bugenda kwonoona bintu bade nkyakugamba omukulu kye yakoze bwepimira obusungu omukulu yataddewo mmere gwe kyoba omanya kati gwe buli wolaba awali yero ng'aliwo abantu bangi manya either waliwo okuweebwa ssente oba okuwambibwa oba okuweebwa ebyokulya ebyaddala naye nga ensonga eradala esinga obukulu basooka ne bakulembeza ssente oba ekyokulya bwe balaba nga olinga agaanye nga bagaaka kati no mwategedde engoye mugenda kuzambala embooko ng'evaayo mugenda kuzambala nani gwe baali bakubye mwogere ekintu ekyo totegeera musajja gwe no mbuuza ani gwe baali bakubye tiyambala t-shirt ku mpaka abaana ssomero ddamba ate gwonyumye bano abantu abakulu essomero libanga kkomera mukolera ku command wali osasuliddeko omuntu wabeere mu kkomera nga muntu ki abantu bangi nnyo bali mu makomera nga babasasulira babeereyo abantu baabwe mulimu n'abantu baabwe basasula bamusibe nkugambye gye bali bamusibe ng'ate bamukaka kyatayagala naye ebena bikyali awo omuyimbi abantu bagenda kugwa mu bulago kuba abantu bwe baba babaleeta babagambye bagenda kulya mukyere na nnyama nankoko ate ng'oli awo kyebulaba omuntu ogenda kulaba ng'ali kaali omuyimbi ojja kuveerwa kuba tinalabyawo ebimbi beetale mu bagezi tebagwa mu bantu n'ogenda kuva eno ogwe mu bantu bikukwata ebitandika okulinnya for us we want food you are here saying genda ogule motoka what is genda ogule motoka we don't have money they still our lands you are here saying genda ogule motoka what is genda ogule motoka we want food where's food nga bakambwe ova ku muntu ng'amala okulinnya nene mala n'akaaba where's food we want food we want food so kati balina omanya abantu be baliko balina ebizibu byabwe ebibatuuse era bwe bamanya nti nno kati wakati mubalumiza enjala bo bakkiriza akanyama tekagulwako kati mwe muba musazewo ne musala ente zammwe ne mubayita bali ekkanyama olw'ekyo oyo kiri haji baba ne haji eri ey'akanyama eyo kati ekyoyo kimupushinga okujja nagawayi bali kyakola kandi ekkanyama jakutiikinga Kyagulanyi ne kandi ekkaki so tebubanyiigira abantu abamu be mulaba bagenzi eyo oluusi bagendayo nga tebalina kyakola nenge ekituufu ekyokukola kiba kikola ki bakibalina nga enjala emuluma ayagala okukola ki okulya so kati bebadde omuzeeyo omukulu yabadde awo kyekyantu badde bagenze kima mmere kale gundi Masaka abanyantu bajja kulowooza tuwaayiriza nina vidiyo gye nkuwadde ku soko gimpeeko bajja kulowooza tuwaayiriza amaloboozi gennyini lyeri gye nkuwadde okugira simu yange gye nkuguye esimu yo n'essimu yange gye nkuwadde awo natambira kangula essimu ey'okubiri abantu bajja kulowooza tukola ki tulimba bino bintu byabadde Masaka wa Mpuuga abasajja bakagambako kanuma Masaka si wa Mpuuga Masaka ssaza lya Kabaka era wantu w'Abaganda naye wakandwa ku mwine nje mukogera naye kali kamuwaganyiza ng'agamba nga waganyadde ng'agamba gireke ng'ava mu statement ezigamba eno bwe nti muboole ne Masaka ewange mama muteekamu endowooza y'ekisiro Masaka si wuwe Masaka ssaza lya Kabaka Masaka ssaza lya Kabaka ekitundu ky'Abaganda kitegeera anyway ekibeeramu Abaganda bonna point eri wano kale si Wampuuga point eri wano twamulabye ng'akoze campaign ayise ebivulu oluvannyuma lwa campaign waliwo abamu abaweereddwa ssente abalala ndowooza ne babaluma ne bavaayo ne batandika omusajja yatuwadde ekyebiri naye ayina bannaffe abamu batakoze eki batawadde naye ffe tumanyi we tutuuka ku bokisi ekyokukola era ne boogera erinnya lya muntu gwe bagenda okuwa kitegeera kati laale zaatuusaawo awo we twatuuse nze nga sinnaba
kuwulira bantu abo Mpuuga be yawadde ssente nsose ne nkugamba wali emabega ne gamba nti abantu olw'ensonga nti bali desperate ate bali baavu nnyo babalumiza obwavu bungi balina needs nnyingi ebyetaago bingi bye balina bye batasobola kukola ki kwetusaako kati kyekye nkugambye nti nze saagala nnyo bintu nnyo birimu sukaali soda oyo simwagala nnyo waliwo wentuuka soda wa 10 gena maaso soda wa 10 embaga zantama nga tolina ngoye gena maaso ka queen cake kebiri kitundu kakati nze byongamba swalako sikoliddeko enjawulo eriwo koolidde kalala ne kano kale kati tolabika bintu byabamusibira mu bbwa enjawulo wano enjawulo andi kati kola boti kammeka kale gena maaso n'emboozi yo ndaga ku bbiru yako gwe twagenda okasasula wayise okunti oboola mubasulira oli mukazi tugende kati olwokuba nti mbadde ku example bit nsagala nnyo bintu birimu sukaali kati soda oyo simugenda nnyo ne wotemu wetuka ne nfuna haja eyo nti like ekyoyo era nenywako afu oba nenkanywa konna ne once na well so sikyagala nnyo kati abantu engeri gye balumiza ennyo obwavu atukatemu nga tasobola kwetuusaako kanyama tegera omuntu asobola okuleka ewaka we 12 oba 3 oba 5 tasobola kugula kilo ya nyama otegera kati kebe koota kati kitegeeza atuuka n'abeera nga akanyama ayagala okukalyako naye nga tasobola kukola ki kafuna so bw'afuna omukisa n'agamba nti nawankubadde bano si be ŋŋenda okuwa naye akanyama weekali jjukira tebagenda kunkwata mukono nti bwe ndya ennyama eringa tutulaka nti bajja kuba bamonitalinga buli wendi ne wendiba ntiikinga kati nagaa kandye kanyama nenze nja kutiikinga Kyagulanyi okitegedde kati kyekyo nti oli bamuwadde ekyebiri bamuga agenda mulale ya Mpuuga n'amunyonyera byonna byamunyonyodde naye nga yadda end of the day agamba nja kutiikinga Kyagulanyi Mpuuga si yasoose okuwa abantu ekyebiri ona abantu be baawa ekyebiri ebiri naye ekyebiri ekyo kyo baba abaali beeyo mu west eyo yisingiro ba mu west eyo bali bayisingiro bakibawa ne bamala ne bagamba ffe bakitwale ndikikozesa transport y'okujja n'okunywa lwaki buli omu agaba kyebiri tebalinayo sente zisungakaawo anti ekyebiri era kati yekkale balwanyisa emyufu eyo kati bagiwulire bazitoyeeko olw'empulya kyebiri tebasobola sussaawo ate bamawona mawulire ate bawegundi muki kati mu mbeera eyo nti omuntu ogenda kumuwa tagenda kugaana ekirubu kyo tagenda kukola ki tagenda kugaana kuba ekyebiri ekyo takikola ki takirina naye nga ye at the end of the day kuba ye akakasa ekyebiri ogenda kukimuwa for now naye addemu okulaba after 6 years oba 5 years okitegeera kati kyogamba agenda kulya emitwalo 2 mu myaka 5 mu myaka 5 kyogamba abantu basitu nnyo mu bo tebategeera muyo mu emitwalo 2 omulimbire okwo ayina abaana abazadde abalina okusoma ayina ebyetaago ng'omuntu ayagala oluusi okuzimba akayumba ayina by the way andasika nkubuulire omuntu yakoze statement n'agamba abawestern abamu bakoze statement ne bagamba nti ffe mugamba nti ffe tuli bulungi kuba mugamba Museveni munyankole kitegeera era mugamba embeera gye tulimu nki etweyagaza n'agamba naye ffe majority namba esinga balimi kyokka ate ewaffe ekintu ekirina value nte value egirina etya nti ente amata ga bbeeyi ennyama ya bbeeyi akitegeera nagamba naye ffe tutuuka nga kiro ya kasooli egula nusu katugeze 10 akitegeera ng'ate kiro y'ennyama ewaabwe embalala mbwe egula gumu kitundu wane Kampala eri ku 2 kati ewaabwe mbwe egula gumu kiki kitundu kati n'agamba nze kineetaagisa okulima ne nkungula ne nfuna kilo 15 okufuna kilo y'ennyama nze bantwalako kilo 10 na meka ye bamujjako kilo za kasooli kilo 15 ye bamwemu kilo y'ennyama etya emu okitegedde kyokka ate namba esinga balimi si balunzi nti kale ne baba balunzi olejja musanga nga mulimi nenga alina ente yemu oba meka oba bbiri kitegeeza nnyo kale bala ente ze 5 kitegeeza awasinga ali mu focus ye mu kukola ki mu kulima amatooke biki kati amatooke
kira kasooli mwanyi twala tugende kuba babirima nabo kunyonkole babirimira ddala kati kuba amatoke ennaku zagasinga kuveeyo kati nga byo bikidde ddala ebbeeyi nebitabeera n'amakulu enkotanga ya 15 nebitabeera na value kati ate amata n'ente nebibeera ne value eya waggulu nagendako eyo mu ndeeka shaali ng'ova otambula ndowooza okumala 1 hour ng'oyita mu lusuku lwokka weeruti lw'amato nga tosanze ki tosanze nti batunda eyo kashaali munde by the way era bwe nawulidde statement nina mikwano gyange abeeyo be nabuuziza ne baŋŋamba ebyaddala 80% balima bulimi kati ebyobulimi byo ne bifiira ddala totally nabeera nga omuntu yenna alina okufuna ku kintu kyeyeetaaga kimwetaagisa ate nga abalimi babonaabona nnyo nagaa mugandife omusajja tumwagala omusajja weewaffe niba nenaffe omusajja atukola ki atunyigiriza ate ne batugana nga mmwe mwamuleeta osegeera abaawano segedde mugamba mbuno omusajja biki mbu simanyi we kuba luweero tali mbalala ye nabagamba mwaleeta omusajja ffe twamuleetako kati kati saa zino fena tunenyezebwa wamu kuba wali bakulaze ffe tetumusibangako tubalaze nti ffe tetumwetaaga nimwe mwamusula ne mukola ki era naŋŋamba ekisinga okuba ekibi abasinga okumubbira n'okukola ebikibo n'amannya maki maganda kati aba baliwe babanenyeza babagamba musibyeko omusajja yabalima n'abagamba mbuno 80% tumulaze nti 80% teriiyo mbadde njakumalirayo ka story nga njogera ne kyali wange kati naŋŋamba olaba effe newaffe ekituufu kiri nti tetulina ngeri gye tusobola bannyonnyolamu mukiwabula naŋŋamba gwe nsobola okukunnyonnyola gwe nti obeera mukwano gwange naye tetulina ffe eddoboozi sobola kunnyonnyola ggwanga ki lyonna naŋŋamba naye kati olaba ffe nagaa kati ku guno omulundi twatuula abavubuka basinga twagendanga tucommunicate nga kuba Uganda abavubuka be bangi ne tugamba Kyagulanyi bw'anajja eno mu West tulaga abantu bano nti naffe tuli bubi tetuli muki era kyova olaba nti bali bwe bato ku Kyagulanyi kati ate ono n'ayongera okukola ekintu ekiproving ekintu ky'abalinzi kati nze mbakkiririzaamu olwaleero nti nabo tebali bulungi nti yakutte abantu abali almost 200 nga tekuliiko nti Walugembe nga tekuliiko nti Semanda ng'amannya geeri gokka n'abakwata n'abakuba mu kkomera ate ekkomera kye yabakoze teyabasibidde eri gye yabakwatidde yagenza abadistributing ate mu sero ze n'ez'enjawulo okategedde kati omusango gw'enziriza eri kale katugambe esikale bazizza omusango gw'enziriza embalala Isingiro Kisoro ekawempe ekimayo waliyo amakooti ekawempe ekimayo ki waliyo amakomera so bataddewo open file birajja kwe bamusonse kamu ya parade buli ajjeeyo open file kweri naawe newe bakukaba saawe n'ogenda ku parade ate nze nkoze nati kyenkugambye kyengezako kulaga kati eyo parade yaliwa ku Kavule omwana w'embala yakoze olukuŋŋaana naga nti no tukole ki tubeere wamu ne Kyagulanyi eyo parade tagimanyirako teyagiriiko naye ye file kwakola ki kwali kati kwegamba nti yo eri open essaawa yonna bakukwata ne bakussa ku eyo file n'obasaba ebifaananyi nga ndi ku eyo parade bajja kugamba totusinikira kumanya ffe tugambye kwoli gwe bagambye buli yali ku parade tumumanyi ffe tumanyi gwe wali kuki oba oli Kisoro bakujjayo Kawempe file ya parade oba oli Kabula Soke ne baku parade oba tolinnyangako Kampala kuba eri abaana batalinnyangako Kampala nga gye bali bakukaba n'ogenda kuki eyo fayiro gwe Kampala n'omuyingira ng'ogenda mu kkomera okitegeera nti Kampala n'omuyingira otyo gwegendera mu kkomera kati byebizibu ebiriwo saawe omwana we yabadde amunnyonnyola yandaze ekituufu nti nabo bennyini embeera eriwo tebalyoke nayo nabo tebeeyagaza oba kitegeera ati so kitegeeza nti mumanye nti baganda bange abandaba wano eggwanga lino n'abantu bonna bannange sibasanyufu ate tebali bulungi buli omuntu ali
Actually 80% of Ugandans are not okay. Nzekasanga 90% of them are only 10%. Nzekasa NTV anetira somero wali ali aluwe wali ali guru yali aluwe nga abapitu bawula waliwo kiwempe wakati waabwe n'aba P6 nyemanya kyokano nga abapi wano bo batudde ate mu muti wabweru awo ate nga mu muti we batudde nabo bawukana n'aba P3 nga omuti ona gutule no mwana abalana bagutule omuti gubera wakati bano ne babere nga muti gwe gubawula nenga buli omu bawule basomeserere basomesa wa se confusion ati kugambi nga kiwempe kye kibawula anti kitegedde kyogamba kati ye confusion kati nga tewaliwo yadde oyo mwana n'omusubira oti ofuna basale mu masomero ge Kampala nga asoma bwati ate agenda gifuna kitegeeza mujja kutuka mugambe mbu Kampala ekola bulungi abeeri bakoze binenga education system yamwe yenfu abeeri bakoze bubinga balina na bibina gundi quality education je mbawa yenfu so kati just imagine nga oli yakubye obukubiru line bweru tikutaka nti P7 eri eno P6 eri tebakuba line omuti gubaawo afuna muti we batula kale isikirize bwe kiba kitambula kijje no batambula nacho bano basigala mu musana paka bakigabana isikirize bakisharing aba bakisooka mu nabakimaliramu kitegezo oyo mwana talabanga ku lubaawo nina gwe nalaba era naye olubaawo balina ka blackboard byenkugamba kwenti balina ka blackboard najiraba naye nga problem je balina kyoko era biko mulundi gumu mu mwezi bagabananga bane nga musoka mukakkana musoka mugusala nga musoma babi basonseka mu mutwe kuba tisha tajja kuandika wana laba waliwo abantu babagulya bambi kyoko ne bazibaweereza ne bagamba ne bagamba bane nenga basobola okumala emyezi 2 nga tebalina kyoko mutamu sibyangu bizibu mukko byo byampuna olaba anyway so Musa singo bukulu mu byonna olunaku lwa Joe Brian White yaleeteddwa mu kooti gira toko gire Brian White yaleeteddwa mu kooti olunaku lwa Joe okuleetebwa mu kooti yadde ndoza tamanyi gye bamuleeta bamuleete mu kamotoka ka Seruwu mwe bamuleetedde akuulangawo mu kamotoka ka Seruwu mwe yabadde yali Seruwu oyo abasinga batamumanyi sibe machindi buli muntu amanyi Seruwu abawe machindi ate akamotoka ke katambula andi Seruwu talina gwatavu ne munyegenyege kaliyo bulungi nnyo talina gwatavuze anze tamvugangako anti avuga ba criminal naye waliwo olumu ekiro ku comrade ajagiraba naliwo bali baze kukwata bouncer wa gundi wa comrade awo ndoza mwezi mabega mwezi ogwedde bamukibasa zali sawa nga 2 bajja abasirikale nga bananga naye kwali kyamusala sirapu nga n'abasirikale bakikutte jje kyamusala sirapu namugamba bwadde naye nkutwala mu kkomero olwaleero ye bwakukima ebiseera ebisinga takulemererwa yajja n'abasirikale nga bananga bakutte n'emmundu Seruwu aba kukima takulemererwa kyamusala sirapu ate bwamala okutuuza mu kantu kaaka alina envuga gyakuvuga ng'ojja kutuuka oyo sebo akakantu kali international obojja kutuuka ye yavuga gundi aliyeni gundi temuzi talina gwatavuze naliyeni yamukima kyekugambira nti kali international tikavugako n'aba Nigeria abayimbi temuzi yajja wano ne bayimba ku ddungu gundi ne gundi Seruwu big up n'akamotoka ko nani oyo n'oyo omubuuka omulala be bakwata bebewe yabataasi ye yabavuga akamotoka kali international sebo kolaba twali ku kooti nga wuya akaleeta ina speed gyakaleetamu naye nga ekisinga obukulu mu byonna kibadde kindeeseza story eyo Seruwu yaleese omukulu Alien Skin sorry andi Alien neera banaatera omutwala naye muleke sorry say Alien sorry Brian White Brian wako bamuyita Jajja White mukyala we Brian wako mulala si Brian White Brian wako wa gundi NBS sibamanyi presenter simumanyi wange kati nze nno simumanyi nze bade manyi kati mpulira Brian wako kalinze bujo manyi Brian White yayongerako erya wako ogatta sibamanyi mukwano togatta chai bakuwadde nga ali clean tewali kirimu sagala ogatte that's kambuze
tega nti gwa abantu bamanyi nange nino bamanyi sike ngambye naye olede made kunyonyoda ate okyagatta asiba manyi anti ne kunyonyola kati ongambye wa NBS wako wa NBS white gwe balese muna mawulire talina sente bambi muna mawulire temubala sente katako byaki nkunyonyola ati nzoligwe my brand white wako brand white alina sente kati oyo baba muna mawulire abambi ateko kupata ina sente namawulire temubala sente bambi kisaya kyatu brand wako ngutumiddeko kiko bala muvunza tuka kwecho ate kati azirina era walingamye nti azirina ekizimbe kye kiri gundi era kaliro boy bale basajja mwe nze chema yagala no nti wae amuleke muveeko sigwe tuliko muleke anti kati nzo njawulira nti gundi na kwawulidde da ko mulemedde ko bulemezo labiko ina kyo mwagaza simumanyi kati muleke no watu mmanyi muleke simumanyi nenda bana muli temba na sente banange muleke TV ye managing director Mtanyi wa Mugagga tosa kwenye sonyi wachali mbuza mtanyi wa Mugagga omulira nizo kuba mvumye Mugagga ngamanyide Mugagga mukozi taina sede taina byangamba kabaka sigambe tena kyagamba naye muleke mule sida chemba Brand White ngamba gado musajja ina musente Mugagga tebava manyira Mugagga omwetondera mangu ngobudde bukyali naye obonja bulide Brand White ye wasente ye mulwadde Brand wako bebano ba personality simanyi TV personality abo webati abo batwala tugende bosi wange njo kyaya ababera ku boda bawono akasajja kana akambi akaduga fenyo abera ku boda kagobe motoka za bagagga bakayira kani ako kabuza buze ebintu ebitakwata ebekisibisi keba kana nsajja akakube coat dry wash sikamanyi wekayawo bakayita ebiki bakayita biki kanonye ukafune ukogere yawo kasajja kasiufu akwa sina simu nalika kulaza kasajja kasiufu kali ku TV so nakalabako ne black sugar bakayita kani kakube coat dry wash waka video nga kavume nyumba yo coat zikubanga dry wash ulijo nedda bambi bazikuba ngokola ku TV ngolwa kitogulanda basajja mmwe ngolwa kitogulanda fane embozi yo chengamba ati nedda zeba yatukubagaje birozo gwe nani ngolo koti bakolemu kisinzira jogendo okwa koti bazikubanga dry wash kisinzira jogendo kwa ngerimu omukisa nga bojambala TV balaba okukamala obukamazi ekyo sikimanya ate simanyi wajjo zamboze ne bade ku Brand White ne mulimu ebintu kati kankubulire bino ebintu dasi ne babitegere nga bononyaawo mulimu ebintu ebimu okunonya aki mulimu ebintu ebimu byebado byetugenda mbibino mbirina mulimu ebintu ebimu ng'omuntu obekintu yakisikira ososikire koti kati gwe yukira muzeeyi abakusikiriza ekintu nogikwata bulungi noga kati nze dasi kasotoka kussa erijirayo ekyangwe ekoti nokijjayo noga kati kanji kubedwe koti ngolo badde ki togula taina wazisa asula wafunda ntangaza mwecha kimukubye koti dry wash njagala tugende mangu tu soko muri erinnya lyo mulezi njagala omuntu atulaba simumanyi mtani oja kunkaka bantu simanya yaliko sone ebintu wani yali agala nokakuba kali yawo kusajja kampimpi kaduga vunyonyonyo face yako nkulunge yali lipazo ngale ubake kani bakaita kani mukama kato akorawa TV chi goro inacho manyi ku muntu just oyogera buwogezi sanyuka akola kusanyuka esebo sanyuka manyiyo Arthur kale kusajja kaduga vukampi manyiyo wako manyiyo Arthur ate wako ngami wa NBS ati yesanyuka byona byebimu kale kasajja kali awo bakaita kakola gundi ono yali akola ku shochi ono muchotala Zahara toto gundi anikati kati checha dawo mwanikati karakata anikati yekyaliwo kati waliwo omuvubuka agikolako bamwetani si muvubuka omusajja uli ayambadde muyiso omuvubuka abakola kweyo show manyiko nga abalenzi wako amanyi okukolako Arthur akolako Makona akolako komaawo makona yoyo makona ye makona anti nze gemaya gansombuwa njugira nze ni muganda nnyo oyo makona sime makona oyo yakube koti dry wash ne abana bafe mechi kintu mazidasi njugira nze no mwana ngomuwala nasegera ate muwo budde bungi ne sente mfuba nnyo okumuteekamu ennyingi kati ntebereza munga mungu amusudeka kisajja kadde bwe kato nga kwamaze kakube koti ngamba konyomeze embozi zibeerawo
Oyinza okuba tiwalaba. Okay. Kati nze yalaba kankunyumize. Aje kooti anyusa omukulu amaze emirimu atudde katanda ajije yajibakidde ekyangwe kyembuza akola mu nfuufu era Uganda judde enfuufu ekyo nawo okimanyi Uganda judde enfuufu TV teina AC jenkola Dayas jenkola jombuza tokola nko ku TV tomanyi bya TV zibanesuba zibatezi anti kyenkubuuza nti TV jombuza nze jenkola oba nali nkoze nzima manyi studio ya TV yemu mwena mubeera mwe nenda se buli muntu alaba design za njawulo ati bakyusa bukyusa kasito kitegedde nti kati sigimanyi kuba sigiyingirangamu togimanyi naawe sigiyingirangamu alibali kuba munda mulimu studio za TV ze nyingidde kubaddeko yabukedde Urban TV nyingidde ku ya STV nekyewuunyisa kankubulidde ya Spark TV zezo studio zembaddemu ebintu nebyewuunyisa kati kambikubulira nze bwe nali omuto Kampala eyo wabangayo omusajja abaana bano bajja kuba bajjukira wabangayo omusajja bamuyitanga balina ennya simu bakyali mulamu oba yafa yabeeranga nnyo ko wino paka au kukajja paka nkadde ebikyomo paka mpya nga tambula mu Kampala munnaku nakivubaawo wonna Biden wakyaliwo KBC biki kati omusajja oyo balina ennya mukisenyi yo nena nga tambulayo yatunanga makooti kati ng'agenda atambula naga balina ennya y'ekyaye 2,000 kati nga yeekyawa yatunanga ekooti ze nga gabalina ennya ekooti ennungi yino kati nga balina ennya y'ekyaye ekooti kati za 10,000 naye balina ennya ono omwana singa yafuna omukisa ogumulabako yali balita sawa kuba kooti dry wash ng'etuuka okubeeramu enfuufu eyo ey'okukuuta okuvaamu ogireka kyokka tubale ku Brian White naye wetuli kati wotuukidde simanyi akunjawulira abantu bamannya gamu okay Brian White Dayas ani Musa omuntu atulaba wano tomulowozesa mbu kyenkola tokiinaamu mukono sikirinamu bila sikirinamu walugembe okudda kubeerera mange sikirinamu bw'oyagala kuyonka buto kati wallahi okudda ku mulambo gwa mange sikirinamu mukono ekyo simana gy'okijje gy'okitandikidde abange kyayi mwatadde muki abadde otabuse kakati Brian White olunaku lwajjo yaleeteddwa mu kooti zabadde saawaawo nadde njagala okubeerayo saasobodde kubeerayo lwa nsonga nabadde tuli mu shoot ate shoot nga taking a little bit long nensobola okubeera ku sini kuba nadde njagala nseke nga bwenkaaba ensonga ekukaabya kuba yeekusesa nsobola nange ogiimagininga naye kati ekukaabya gye njagala okumanya nti baali bamanyi ng'ensi batya nti bakubako n'omusirikale essasi kakati bagenda Karua ne bagifuggaza bavumako Bobi Wine okumufiirako bawolako gavumenti kyakunyonyola ojje bawolako gavumenti abo boolaba ne bakwata project bagiteekamu ssente neyaffe ne bateekamu Arua project sebo bamugamba teekamu tujja kuddiza boolaba bajjako eryato nga gavumenti eremeddwa oddijja mu nnyanja erya Riverdale Templar mpozi bose ne bali bazijjawa ekyo simanyi kati ojja kunyonyola woba omanyi bajjako eryato mu nnyanja nga gavumenti eremeddwa bo ne babaleetanga bamasinali ne bakomandinga ki bavugako fliiti y'emmotoka nga 18 zikola ki nga zitomera abantu ne bafa ne zigenda bugenzi bapangisako Serena eyo nga bwe babeerawo tewali abeerawo antyogere abantu bakiwulire kyengezako bavuga nga konvo yaba Brian White nga zitomera abantu ne bafa ne bagenda bugenzi kaakati olunaku lwajjo yabadde mu kooti ng'akaaba bwe baamuleetedde tasobola kaaba anti yabala nagambye gweyogera ku Brian wako sagala tukayane ngenda kuzanyira gundi mazi nga mukozeseza AI ate AI yaki Brian White tasobola kaaba Brian White ogamba n'omugagga yavuga nga zibulabas ezo yes tekisoboka kati yakaabye yafiiriddwa tekisoboka mu nkaaba gye yakaabyemu nti n'ayita ne Kyagulanyi amuyambe nesi papa yayitako Kyagulanyi minza okuba ebituufu abazajja omanyi bulemereyo batabukako baddukira bwa Kyagulanyi oba bamulabagani kati nabo banazokira bantu oyo eseeviyo omutuufu ffe tubagamba oyo mululuzi gwe tulina
babirambya kwesirwa yakabye mu nkaaba n'akaabira ne Kyagulanyi amuyambi abasajja baagala kunzita nenga yeye Brian White yeye nga bamuse bandage ku mikono ne ku magulu era kyawaliriziddwa eyabadde mu musango baga mumuzeeyo mu ddwaliro ku nkaba gye yabadde naye nga we natanzine nga bamulete mu kamotoka kaseru ndoza nga amanyolo baba mu transfer kuva mu ddwaliro mutwala yagenze okudda engulu nga ali mu maaso ga kkooti omulaga we gwatandikidde yaze mu kamotoka akatamanyi bamutwala bulijjo Brian White oli cry baby olwamujje mu kamotoka bwe kati omulanga gwe yasimbudde tebanakukuba adde oluyoka abadde bamukute ku kituguli naga banayire munkwata we mutyo munfa munyiga ensike yabise kwegamba nakuba omulanga face amaaso ne gafuuka ga kamulali kyovulaba kati banaye walere mabega we mbadde mbuzabuzibwa nga nze ndaba byogenda okukola ku Brian White teso abikola kyovulaba mbadde mbuzabuzibwa Brian kikokola ki bwe ngamba kati emabega onjala soka tuddeko emabega katini ebigambo bya Brian White we yali Arua nga Bobi Wine agenda kugenda Arua mu kalulu kali akawedde era ffe twali tumanyi Bobi Wine has come also to come and lie in town. If we want those lies of every day, now I can see when it will reach time they are going to send people to come and disrupt us. But of today I'm very sick. If they come, we are the ones to attack. Oh, yeah. You understand? Me, I'm a man of action. I don't want to talk. Navao. Ngasina kuzanya video ya kubiri. So seneyo. Awo yali ayogera yagamba Bobi Wine waje yagenda okusooka okumwata akinga. Ninasoka kuuza ekibuuzo. Bobi Wine yali Arua ngaga yalaba twalidde enkumbi, enso, emiyini, kasooli, bijanjalo, bikinga nabagamba nti no Bobi Wine agenda kujja abalimbe. Era wajjano n'abalimba ajja n'abantu bwe bajja okuzengera okusooka okubaata akinga. Nga Bobi Wine tayina ku kye yakoze. Ono yali ready okukola ki? Okubaako kyakola. Unfortunately agenda otuuka mu Arua nga olida abantu bo bamugobyemu kuba by that time yali asasudde Vision Group nga tulina ogenda coveringa buli kimu kyakola. Era olunaku terwatuuka embeera ya akagungo kagwawo abaana ne bamugoba mu Arua. Awo yatwalira Zari nga mupangisiza full week mu Arua. So Zari we yatambulira mu helicopter? Brero. No yatambulira mu kana akamotoka ku Matalisi bagenda wano gune bampangisiza na bu Matalisi bweka jansi n'agenda. Era yali lead artist yali Sindi kati ng'abayimbi abalala nabo n'abalesi. Era ku lunaku n'abasimbi nga yingira wansi wa stage. Naye nga before yali atambudde mu bantu n'ayogera ebigambo. Kakati njagala kati nkuwaddeko ka throwback nakala kengenda okuwa akatuleadinga kukaaba kwe kuba bintu byalangira Bobi Wine byali bingi kantanikire kwako tugende maaso. Okimanyi Brian White mu Sweden mu Italy yali akazinga kalina Sweden kali Italy ate tajita na Italy ajita Italy Brian White mu Italy naye ayika yatya ku Italy cafe yakitugamba era no muganda yamuvuga namuza entebe naye mu Italy gwenzosa okulaba abonedde mu Uganda gatasobola kudda waabo bale lero sirwaso okukola ki okubona kukyogera ekyo nzijukira we yabeera ku ziga silinda nitrogen gundi zatuga nti yali nitrogen yokitegedde muzimembo ali ku gas muzimembo ali ku oxygen whatever yali ku oxygen gundi bad black natugamba abalimba namusanze ku nitrogen kyona kyekyali ku nitrogen tasobola sigalanga mulamu kyona kyekyali awona ngalaga anoonya nga is looking for survival ekitegeera nga era yasabakira n'obuyambi tiyabusaba gundi bad black bwagenda ku gundi ku live nagamba yakolera video Brian White naga abasajja bagala kunzi kati bad black nagenda musabira obuyambi kuki ng'akoze live bamusabira obuyambi awo yafolinga out bad black lokagambe yekoza abalimba simulwadde kwa bad black ayagala muwetera mu basonde nze kyembuuza
Italian boss. Kyoyagala tugamba wakwata bubi ssente ne transport n'abula akuzze wamu. Transport yabula ssente. Otumazeko emirembe. Obadde wano ne weejaakajaka. Wali kanaabe ng'oyoza mmotoka. Omanyi abasajja bano bo balowooza ffe tetutegeera olw'okusirika. Nojja n'ozannya bye wazannya bye sijja kuwaako bukakafu ngeri gye wafunamu ssente nabo wajja ssente zo n'ozifuna. N'otandika ovuma abantu n'ovuga amamotoka amayitirivu n'otomera abaana b'abantu ne bafa ne musigala nga mugenda bugenzi. Amaziga ne gakubeerako abantu ne bakunyiigira. Abantu ne batandika okusabira essaala embi n'osanyusa bye wasanyusa n'olumya bye wakola ki bye walumya. Kakati gwe simanyi wojja kulowooza nti nno oli nnyo omuntu ali awasobola oteeka Abanayuganda ku bunkenke nti bambi tolina wabeeranga n'abasereebu. Ate basereebu bo omugaga kasitajja nga batambula naye bwe zimuggwako nga bakuggyako engalo. Bwekiri tebalina budde bwo. Wekasazigwawo nga bakuggyako newe kijja buzi mu kirowoozo kyabwe nti zikuweddeko nga bakutta toddamu balaba nga bakuggyako engalo otandika okuba essimu nga omuyimbi taliiwo abeera booked. Wabawo abakwata anti okitegeera agamba ali busy nagamba akyebaseemu naye nga yamugambye akugambe nti akoze eki yeebase so baba bakukoze eki bakutadde. Kakati nga tonaba kwefuula kulayibe bisibu ffe twagala otubuulire nga tonabasaba mukulembeze waffe kukuyamba bwe tukuyamba nga mukulwani. Brian White mu kiti ki yatukolera ki yagaba ku ssente mu bantu ki be yaziwa aba bulijjo yagabanga ssente walaba Arua yagaba wano Koto Spa yagabanga yakola podium abayimbi bajjanga esaawa zino oliko emirambo ogutali gumu. Ani oyo Brian White sikimanyiko bwe yavuga nkonve ye yatomeranga abantu ate era ne bafa. Era nalabako omwogezi wa poliisi omanyi obutambi bwagenze bukomawo ebimu n'adde erabidde nabirabanga naliwo naye badde erabidde. Omwogezi wa poliisi lwe baanywa omwenge bagenda okudda ewaka nga Brian White atamidde nnyo n'abagamba biki bikire mu ndeekaanira yajjayo omuntu n'akubako omuwala ekisasi n'afa ate nga naye yali musirikale. Ekitegedde kakati bw'obanga wali ku sseri Kadeti abeera ki si musirikale kati waba wali ku sseri sobola n'okutta police officer n'osigala ng'oyinaayina banaye kambabuulire mu basajja mwe mulimu kujooga bantu omusayi gw'omuntu gusobola okutambulirako n'osasulira si buli muntu nti yeefiirafiira bw'atyo. Kati wuuyo essaawa zino oli mu kusimbira abantu bakutwala mu kkooti wassa omwana w'abandi oli mutuga bya kisiru. Walina omukisa nga bali bossi oba sebawedde mulina omukisa ogusobola okudda ewammwe ku kazinga aka Italy n'obeere olina n'ekizinga kiramba mu Italy ekizinga kiramba wali mu bakanaabebo nga tolina yadde passport n'otwasamiranga bw'oli mu Italy. Simanyi nnyoko yagala omusajja omuyitale omusajja atalina mwana ebintu babisikiza kyokka ate n'atusisita we najja omulabako wano okitegedde naye ng'ate ava bweru naye ffe abaali abajagujagu twakimanya ndi ne passport ennyinyi ntogirina naye nga tetulina ngeri gye tusakitegeezaamu bantu walina amaanyi mangi amasanyaze gaali mangi kati ng'okuvayo okugamba abantu ndi bannaye omusajja oyo abadde omuwaza si w'amaanyi bagamba si propaganda gwazimbawo nga kizibu. Kati essaawa zino naawe kikkakatako bw'oba oyagala obuyambi okuva eno ew'omukulembeze waffe kati nze kankuwe ku magezi vaayo oyogere amazima. Kati awo nga tunatukawo kasooke tuzannye wano kubanga mukazi we Red ali mu kkomera ow'abaana wa Brian White bamukutte nesi papa bamusiba n'owuwe anti bajja kubasiba ne bakyala baabwe. Kati story eno erimu ebitagatta bingi n'omusawo gye batwala omwana nga bamaze okwokyebwa bonna baabakutte abakola postmortem bonna bakwatidde mbetaaga bakwatidde era jjo olunaku okwosa jjo babaleeta mu kkooti era bo ne babongerayo bagenda kudda ndooza December nga 13 something like that yawe watyo baddeyo bajja bazza naye ng'omusango omutuufu omwana ye yayokyebwa ne Brian White ebisago byamukwata kituufu naye yayokyebwa naye ayokyebwa atya kati awo tuli Brian White yajja mu kamera yalimba negattako ne Lwamiti ne balimba abasajja abakulu kitegeera kati wulira waliwo tugenda kuba ka throwback akatini nnyo ate awo tugende ku byabadde mu kkooti ng'akaaba wuliriza. Excellence wammwe yamala ebbanga lingi nnyo ng'anywa enjagala tegeera bulungi yandisoose kujjawo kiri otumanya nti atulongoosereza
town abantu abasinga ku majority etawanya abantu abatwala obusimu abantu bantu aba banywedde enjaga abantu abatematema abantu abakabaka bakwata bakazi mu kirindi njaga tegera bulungi kati ffe bwe tubayo omuntu n'oyogera nti omuntu abadde mu mbeera bweti asooke tusooke kutereeza abavubuka kati ngo abantu bavaayo olololo tuyogera ku pulezidenti waffe simaba wonna ayogera ku pulezidenti waffe gwe kasirisirusi gwe oli palumba eki mbabuulire temwagala kumanya mazima naye muyinza okugamanya. A few moments later. Kitegedde kakati awo principal we yagambira kati ensonga ekinyusi kyennyini kati kyentuuseekaawo principal we yavuma okunywa enjaga abata abantu bayaga naye yanywedde enjaga kuba omusango gwaliko gwa mmada okategedde yanywedde ku njaga ate nga n'okukwata abaana yababandi yabakwatanga byonna yali anywedde enjaga kuba mu statement yagamba President wa mugwe mukkirizamu anywa enjaga so katereeza avuka kuba banywa enjaga anywa enjaga abakwata abakazi ababba obusima bakola biki awo wennyini era mu kooti omulago oguwulidde Kyagulanyi jangu nnyambe basajja baagala kunzita nfa obulumi iyo bongo bwe bumugamba Kyagulanyi akola ngaani ku bantu abatta abantu kooti gye bamutute be bantu be yali akolera abapoliisi abamukute be bantu be yali akolera amalwaliro galimu be bantu be yali akolera lwaki bo tebamuyamba kati ate Kyagulanyi abantu be bennyini ate abatandika tyo bayingiramu ate nno kati ebintu bino abantu abamu njagala babitegeere bwe bakwatira Kyagulanyi mu Arua bamutokyalinga nnyo nnyo ndera ne bamukuba nnyo ate ne bamulimandinga n'abanjibwa bwe yabanjibwa good enough n'alabikako najja tuyasooka tula mu kooti y'omu Arua eyo yennyini yajja alina sikavu ya Uganda ne satinjike yali ya mikono miwanvu nga jean shirt nga tasobola ttambula yalina emigo gy'abalema naye bwe bali bamukwata yali mulamu bulungi ng'era atambula kitegeeza yali anyigiriziddwa era yali mu bulumi obw'enjawulo ne mu kooti omwo era yayoza ku munye ekitaatuyisa bulungi ffe nga ffe abamukkiririzaamu era naffe kyatuluma ku santi naffe era abamu twayoza ku munye olw'ensonga yali ayozezaawo naye sijjukira mu kooti omwo kulaajanira muntu yenna amukole ki bulemu bulungi bwomutuuka ku mutwe bwanjawulo anti nsooka ompuliriza nkuwuliriza kyokka ate nga ye yalina ffe basobola okugamba naye munyambe kubanga nimukulwanirira mmwe mumbeererewo nange naye yasirika n'asigala ku mulimo gwe gwaliko gwe yasalawo okugamba nti kati neetisse kino kantobe nakyo paka kusaawa ekola ki esembayo good enough Katonda n'amusaasira namala n'ateebwa n'agenda e Bulaaya n'ajjanjabibwa bwe yali agenda e Bulaaya yayambala Timbaland omalwa kyembozi eyo njizza yonna kuba yalimu abasiru bangi abakomentinga ebyekisiru bingi yayambala Timbaland ne Timbaland gye yayambala awo Timbaland z'emitwalo 12 waliwo eza 25 engato gyeyambala buli munawooza nti nosha oyambala otya engato enene bwetyo n'otandika otulira bwe yayambala engato yazo teyenkana yayambala engato eyo bafudde yavayo n'akola statement n'agamba bamutokyalinze bamukubye nnyo somanya tasobola tambula oyambala otya Timbaland omugenzi tamala emirundi n'avayo n'amugamba bino bye mbagamba emu n'agenda nga mubinoonyeza videos zonna weeziri n'avayo n'amugamba nti kaakati olaba bwe baba bakola engato ezo abazungu bazikola mu weight ez'enjawulo ne price ez'enjawulo osobola okwambala Timbaland ng'engatto zombi bw'ozigatta teziweza kilo kubanga ziri kinene nnyo mu kilo ng'emu ng'ogassa engatto ki zombi kakati tosobola kuddira musajja ng'asobola okwafoodinga engatto y'akakadde n'omugamba mutasobola kwambala ngatto yakyogeza butamanya kuba naye ebbeeyi engatto ezagimanyi kuba engatto zayambala nziraba ayinza okuba tamanyi ayinza okuba ayinza okuba mulabira wala bw'obanga omuntu waba akuba propaganda wa chemical asobola okukozesa ekintu asobola okwawukana n'obwongo bwe n'akozesa ekintu just okuleeta mu bantu ekintu ekikola ki ekidiverting badde nkyakuzimbira emboozi Kyagulanyi
n'agenda ebyayogera ne byogerwa nadda wabula before nzirako era emabega Kyagulanyi oyo nga bamaze omujja mu waliwo bamulese mu kkooti mu balakisi y'e Makindi bamwe yali akuumirwa ye mwe baamusibira Intungo yajjanga Intungo Babi kankwese Babi kankwese Babi kankwese ekyama Babi yajjanga ku kkooti aho ne yajja kuba ne Kampala oyo najjanga oluusi ne balamu be oluusi n'abafamire member omu babiri ng'akiriminga okulaba ku bbaawe n'asooka amala ennaku eziwerako nga takkirizibwa kukola ki mulaba after ne bamukkiriza omulabako n'avaayo n'atubulira embeera mwe yamulabye embeera si nnungi ng'era yeetaaga obujjanjabi obw'omu bwangu ddala naye engeri gye yali annyonnyolamu nga naye omulaba ali mu maziga kitegeera n'akogga mukazi wattu n'aggwawo famire n'ebeera mu kweraliikirira Biden Bashalom baali bato naye nga baagawulaba ku dadi tebamukola ki tebamulaba bannamagembe baali bakyali bato kati embeera bwetu nesooka enyigirizaamu famire ye naye kuba Mukama Katonda ne bamaani bamukola ki n'avaayo bwe yavaayo yakontinuingira we yakoma okukola kyabadde akola ki kyabadde akola bwe yava bwati ku medical yakomawo kiki mbadde nkulaga Brian White mu kino toli worth yadde omuntu yenna abe wa famire yo kuvaayo kulaajanira anti ndimo kumenyera bwendi abantu abasinga babadde mu mbeera etali nnungi naddala ng'embeera eraga nziba ne bampayitiza bakola biki Alien bwe yakankwekeza mpenyangu Alien bwe yatwalibwa e Makindye eyajja okumweyimirira omumanyi oba abantu abajjanga mu kkooti mama yajja okategedde Brian White talina maama simanyi talina baŋŋanda sijja kikusiba kuba sibalabangako ate sister yajja Entebbe ow'Italy walaba video y'omuntu yenna nga muve ku muganda wange oba muve ku taata wange oba muve ku bba wange oba bannange bba wange kino na kino na kino ate mukazi we baamusibya atanaakaaba atya nti bba wange nga tenaye ali mukomera kati ebintu bino kati kankubulire aba Brian White obalaba bwe batamanye nti obuva oba obusibuko obu zeŋŋanda zo ensi egenda kwongera obbaka lubirira gwe buno bwe buva obwo biri wabyewayirizaako ebyeyitale n'okola biki oba biki ne wana Bannayuganda be babeera abantu oba oyinawo gwe bakuzaala naye oba tolinaawo oba ab'eŋŋanda bonna bakufaako oba wabula oba bakusuula ku kkubo ng'oli muto no surviving amu nakusaasira n'okula nga tolina bafamire ne n'omala okukula kati abantu bano be wakuliramu babeera abantu so mwewala okukozesa olulimi olumanyiira abantu mwewala okukozesa olulimi olukudaalira abantu olubaduulira abantu naddala nga bali mu mbeera enzibu bwe saawa zino buli omu agamba kikugwanira abantu b'okaabira banzita mujje munyambe teri afaayo nkubira mazima teri afaayo teri ayinza kufaayo seggwa asooso kikola nze si papa yagambako nti ye agenda kukwata ssente ze anoonyeze Museveni akalulu era yakikola bwe yakamunoonyeza naddako kuba yakamunoonyeza mu kiri ekisanja bwe yakamunoonyeza naddako yamaliriza kiri kitya teyamwebaza kati ali mu kumwebaza ali mu kumwebaza aliruzi banjukira ekifaananyi kye bakubanga agundi mpanvu nnyo kyali wa Kiseka Kasozi akokola kati nno gwe nno oyina n'omukisa omusango ogugwo weeguli yesi papa ate yesi papa ye musajja atasobola n'ovaayo kuba ye tali ku mada ali ku kirobale okitegeera ye ali ku robale gwe oli ku mada ate nga nkakasa otaaweero oyo katembawo gwe wataddeko abasajja ali mu kkooti notandika n'okuyita ate omuntu gwe wavoola edda gwe wavumedde emyaka kumpi mukaaga emabega essaawa zino nga gweoyita akuyambe ogenda kunyonyola ku buli muntu gwe wali okozeeko ekintu yasooka kutugamba mu ddwaliro nti Kyagulanyi alina essabo yagamba mu kisaaha Kyagulanyi abo balina amasabo naye n'alikola lyeyatiddemu omuwala kati buno yamuyisa muyambe naye nti omuwala alina ekiti kyamuyitiramu musamize munne musabuzi munne bwe yatugamba ngali mu ddwaliro lwaki teyamuyitidde musabu lwaki amuyitira ate mu kkooti
kati awaite omukulu w'abasamiza ayite mama era omulamuzi walizo mugaba musoka bamutwale mu ddwaliro kyadde yeewala kumujjaawo muteeka mu baasi kuba yategedde ekiddako kati ye mbw amanyi mbw era tebagenda musiba at least agamba gwejjawo oyo katemba waba bagenda kukusiba va mu ebyo ebyekisiru byolimu bagenda kukusiba n'embooka egenda vuga kati ate nno okumanya ati kati ate okumanya bagenda kukusiba bakusasire okumanya bamusasire na busasizi Luzira yesinga okujjanja era ogenda kujja omusajja gwe nkusindise Luzira yaleka Luzira ataddeyo amativi lulu bamusiba yamanya nti gyalaga nga ataddeyo buli kimu kyebula bagamba nti nga batayality deggereyo kyebula bagamba nti investment wewalanga nnyo mu makubo woyise development yakolayo development yateekayo nkulakulana nti mu kkubo w'oba oyise wewalanga nnyo tteeka y'amaggwa kuba ekkubo lyoyitamu ng'ogenda kyangu nnyo okuliyitamu ng'okomawo kati gwe okusuula yena amaggwa kyebula Brian White kyewakola mu byekisiru byonna byonna by'okoze at least wafunamu ku magezi omulundi ogumu n'oteekayo TV gy'onaalabanga naye nga yo TV ogenda kugiraba naye nga wingi gye puno gy'anadda luli yalinamu akasente ate nga bakyamwetaaga gye yabiteeka gye bagenda omuzza kambuuze nkubadde kine nammwe sente Brian White nammwe mulina engeri era nga bagamba nti yize kamu asimanyi we yazifuna sijja gamba yize kamu naye yize kamu yize go kubanga era nga bwe yazifuna ku speed era zaayitawo era ku speed naye Mukama Katonda akusaasira akugumye n'embadde nkusaba Kyagulanyi muleke kuba atalina bingi era abantu abafokasingako abatattanga yadde ku muntu ababonaabona bangi nga tebattangayo ku muntu tebafunangako yadde Kyagulanyi abantu balwanirira nga tebakwatangako yadde kakadde k'essente yadde emitwalo aga ng'oli nga tagalabanga ku nti emitwalo 5 kaagaawo so kati gwe kyekyejo ekyo nayo katembawo yabiranga n'abantu bangi abavubuka abayitirivu obabalagawa ne mukooti saabalabyeyo njoza tebategedde nti bamuleeta ye mukulwani muddira abavubuka bammwe abo bwe bava eyo gye bavudde eyo nayonna eyo gye bavudde eyo anaagenda n'azanya obusangoma bwe n'ayitawo aba ayise talinyangayo tasobola kubanga ate gwe yali talina katabo kati aba yayitawo byagenda no Dubai recently ate gwe kyoma passport yagifuna awo nga abantu bamaze okutegeera nti talina ki passport ati nga ayitiridde osiruwaza kasaye wa kazinga Italy akale obuzinga bulemera abantu balina makulu anyway Brian White bwate bambi Brian White bagenda kumusiba n'embooka egenda kuvuga amulwadde tebajja mukuba ngwe musajja gwe bakuba batalina kye bakoze ate oleeta oyo alina kyakoze bakuba bawerekera Kyagulanyi ate ogamba onatta abantu yaba police badde serious omukola kyonna era omulamuzi yamutaasizza bo bali tobabulire badde bamutwalira ate jjukira nti wuyo ngambye ezimu ku lipoota ezafulumye egimu yakubako n'omusirikale ssasi tezafulumye era kyekyamutwaza luli mu kkomera luli ogwasooka naye kugolo bamusibanga muko ne ku polisi yajja nampinga era yajja yebisa ekigundi bulungi nnyo abavubuka abo bajooga nfo kyoyita sale oba oyite Museveni akuyambeko oli mu kuyita Kyagulanyi Kyagulanyi alina abantu balina okulwanirira abalina amakulu abalina famire zanonyankyukakyuka alabika kuga Kyagulanyi alina abantu abalina amakulu bayedi mutwe bakirewo Kivumbi bagadafi ba Olivia Lutaya Bobby Giant ochegedde Bobby Giant abantu bangi tulina batano bafa bafudde Dani Kyeyune yali close friend wange nga twogera n'olunaku lwenyinyiriro yafa musajja wattu twali ffenna ne twawukane Natete n'agenda n'afiire Nansa na maneno nkugaba batano bange abaguma Franka ne bamukuba essasi ku mutwe kati akyalina okulwanira n'abo abaawummula osegera enamba ya Sini Kawuma enamba y'abantu abafudde abali ku bibega Uganda ne Brian White mu Uganda Brian White mu Italy naye abayitale basinga okuba ba mafia boss batera okuba teriyo kabinjeeyo kasobola kujjanika tuyingira mu wano anti era kyovula baye yakoze ebyekimafia kati era mafia ending up bw'atafa sebo mafia boss kwao abaya ina kazinga kalamba kitegeeza ina abantu be yali akulira bawoolera babaniziganga bo bali bennyini baleba abamuwuliriramu bagamba boys waffe tasobola kubeera mu ebyo okubanga ababe tebamala n'agattako ku bamashinala awo bagula ne bajja ne bakukima mu kkomera awo ne bazannyamu awo ejjajja etiri ne baseruwa awo nga seruwa kutwala bamashinale ne bajja ne bamusalako awo ne bamukusuuza bossman
netugaba naye oba Italia tugamba zino Italian cafe ziri muno mu Uganda. Sasa kati entegereta sana manya Italian cafe. Weno omwana oyo yali mujega. Yali mujega lwakuba ndino kati esite wane tomusuuza nnyo. Ate nkubulira mazima. Esite ekizibu kye tulina omuntu asobola okubeerawo nga tamalaayo naye n'ensonga nti abaamu ne ssente. Omanyi omuntu alina ssente tolina by'omugamba ne waba teyasoma asobola osalawo n'agamba kati buli eyakola mukaaga gwe njagala wano. Kitegeera ate ne mufuba okulaba nga n'empapula muzireeta naye nga ne gwe muzireeta tamanyi zisoma yalina dayisi we yamugaa confirming awo ekituufu aggregate zono zaali zityakola kitegeera nga ye tabimanyi naye nga just kwagala kubavimba buvimbi nti yalinamu kye sente ate nga mujja kukikola kuba abantu bali desperate abantu baavu nnyo naye nga Michael sakulabyeko ku kundi Michael kuba yali wa kubiri ku mayembe be yali yeesiga n'abantu Michael yali namba 2 okwesiga muki gwe Brian yeesiga gwe nga Brian bwayogera fe Michael yatuwonyako emigo gya Brian White yo nga mboke gena kuvuga Rodman yanyize nga Rodman yanyize nga tukola ku scoop on scoop naga njagala timu ya scoop on scoop enkole kochi exclusive kubanga twali tumutabukidde otina Fias nga taseka yamuyitako n'agamba yembweso kolemu ebyende emanyirani kumpewo Brian White n'anyiga n'agamba yena alinga ekyenyanja kibaliddeko egundi ennyama kumpewo n'amuwanga ate awo ssente azirina nnyingi buli omu amutya kati bayideni nga nze ngenda n'encovering naye nga tebamanyi nga gundi tebamanyi kati ate wabeerawo munnamawulire andoopa aŋŋamba nti nno akavalinga amawulire wano ye gundi bantuuka ku mulyango ne bankubiriza nga oyingira leero owedde nenkola ki nenkyuka nempitamu kati ensobi endala ejja agamba engeri gye bamumenyo bajje bawulize sayidi yange tufu kumbe batusetinga muki Michael atugamba we mulinyira wano mugenda funa embooko ze mutafunangako kati mukama awo atuyambire ne tuwona embooko kati ate awo yalinga atusumuludde kati mukugezaako webagenda mu talks by then yali Kabushenga yali akulira gundi TV kati mukugezaako awo negotiations biki kwe kuleta deal eyo tugende tumukavaring nga Vision Group wa Arua nenda sikamba buzini lwaki mulina engeri gye mutwitingamu gye mwandolingamu abantu abo balina ssente nze yannema nze ngazonga ate kati fe twali twawukanye ku balala bive nako kuba nze kati kino kankikubira dayasi nze omuntu bw'obeera ne ssente owulira ekigambo kyenkozesa bw'obeera ne ssente si bwe tubeera ne ssente bw'obeera ne ssente kitegeeza zizo teziba zaffe teziba zange ssente zo ne famire yo era beziyamba tekikwetagisa nze kunsanga n'envunamu olwa ssente zo wabula I can respect you the way you respect me then ne tulaba nga ojja kunyambisa ku ssente zo kuba naye mbadde neetaaga zikole ki zinyambe naye tosobola kubanga ogenda kumpisaamu amaaso nze nkugulumize because of money no way tekisoboka kubanga nze kati nze tosaana kuŋŋambu kakuba oluyinku w'emiliyoni kuki so Brian bamukwatiranga simu we bati n'ayogera nga takwata ku simu tayaga ati tinansi Mukama Katonda abinsaasire yasobola kuba nino kale kati ffe tukuze tukimanyi sente zavaawo mpitewo sente zakujjawo gwojjawo then gwozifune nti oyina otteekamu amaanyi mu kuzinoonya okukitegeera so si zakuva eno zeezo zakuwaaniriza kati nze nina n'ekintu ekirala nze simanyi nnyo okuwuliza bagagga bulungi aba oteekeddwa sikimanyi ayinamu akasente aba ayinamu akasente anti kati Musa n'ozikuba wano amba nfuse wooloolowo envuma gy'onvumamu tosobola ate lwaki onvuma ontyobola ompisaamu amaazi tosobola gwe zikube nga zimenya amateeka olabe tosobola ate sente zimenya amateeka nze nzaagala ate bansibe no kyengamba nga nyingi bwe ba nazo anyingi nja kuzikola naye olabe we sitajjano nga kugamba munnange naate wootansinikira nnyo mannyo okitegedde kati ebintu bino kati daasi mwe sente muzitya kyobulaba nkugulidde queen cake ogigulidde ani toyogera ebyekisiru byesasulire manyi nze
Kati wekubye nze kyemmanyi yogera ati ye obanedda wekubye wekubye kino yogera ekigambo kimu wekubye nakugamba bwe nti nze nkuwa ekitiibwa mukuwa ekitiibwa nze sikuswaza nga kuwano mu kamera nze kuswaza nze ebimuli byombikuwa buli kadde ebimuli kyenkubuuza kikulemye okuddamu gamba ye obanedda osobola okulaga abantu kyayi gw'onywedde enywedde gundi kofi dabo nywedde ki ate wange wabbeeyi kuwa onywedde mata ono kofi dabo sebo mwe temumanyi ffe tukulidde mu gundi bintu tubimanyi byesasulire nga wabisasudde ddi nze aliwo kulimu omutima gwa Brian White gwe tekisoboka ebintu byoyogera omuntu yenna atategeera nsiba na mutima gwe siba na mutima gwe kati Dayasi nga tunaba kukola ki kumbulira mulamwa guddako ebintu bino njagala obiyiga okuva n'olwaleero nze nkimanyi mmwe mulya ku bagagga era abagagga mwabeza kati ffe ne tutalwana nabaki nabagagga bammwe okubasigaza nga muli mikwano gyaffe bagagga bammwe ne tubata era kyovulaba nze nfunawo momenti ngeno ne nkugamba yogera ku bagagga bo otunda amamotoka ojja ebintu e China n'obireeta wano oyina emidaala gy'enkoko enkoko z'ebiboga kipusi oyina kyekirala mpozi ne Climax nina pakalasti eri oli emmere eno gy'owuga olya ku nkoko n'ekipusi bw'ogenda bw'ovuga ku motoka naye kanzoke nkubuuze kusula moto zaawo muleeta emotoka ebika byonna Germany ng'olikika kyamotoka kyolowoozaako byonna byonna mubirina kyowanza ogenda waawo nga wawo zi BMW zitigwani ezo katiraba alina ebibanda bibiri ebibanda kyekintangaza gundi bondi z'emmotoka bondi mu Luganda kiba kibanda alina wali main branch wansi awo kugundi nga ku kalenda n'osalamu katini kati ate kinene wano kubanda ngamba wansi awo waliwo omukyala we mulaye mulaatuula waawo naye togenda yeeyo twogera kusula motors kati bwogenda wano kwa Namasaka nga wakava ku polisi abo bayita Bannamasaka ate alinawo bondi ennene simanyiyo Masaka oba Bannamasaka wano wansi awo olaba wali nina interiors ekizimbe kinene kati opposite awali awo abaana ba art aha kati alinawo bondi ennene kuliko ekizimbe kya kalina kiri kusula motors kati buli kika kya motoka okisanga waate wa bondi nnene Germany, France, Italy, Bungereza, America. Ate kati tofuna Germany ne Japan ne Bungereza. Ate kati tuboyagala ki? Oyogedde ku motoka za Italy n'enzijukira. Nyuma Brian White yabbakoko Michael Mukule motoka. Ne bawere nnemba. Yabba gundi. Nate motoka eyo yali yabbye in fact yali yabbye gundi cross country. Cross country njukira. Nje mwamulabanga muge mugabu n'esimanyi. Motoka milioni 600. Ena ya black. Naye omwana oyo ayina ebikolobero biyitirivu. Ng'ate tabbye ye yekka. Kati yeyo yagimubbako n'agikozesa ogenda mu bagagga wala n'abagamba mulaba ne yamukulanze nnyina mu munneesige n'abajjako ezo. Ayina ne lwe yakwata kati yabbanga already bayina abamukuuma kati eraba ye ayina kirala kyeyakola olunaku nga ebula ennaku 2 agenda Arua yagenda n'akuŋŋanya drone nga zaali 6 n'agamba azikuze najja n'azita n'azibrandinga tuba tuli mu Arua abadrone ne bakaayana ne bagamba wayi drone zaffe zitulina tusasula kati aba basajja balaba kati nange nina omwami kyali wange yabeerawo munde bamuyita Sam Auto Parts. Olaba emmotoka kati nga oba ogiguze yonna gy'ogiguze yingini aba nazo namba yingini namba kwata n'agikuguza yingini y'emmotoka yonna gwe gy'omanyi bw'oba oyagala yingini sizawuli baalo yingini mpya aba nazo Sam Auto Parts yingini aba nazo mpya gwe nga oba ogyagala kumukubira bukubizi kasimu n'omugamba nina emmotoka bweti ne weti njagala yingini aba nazo era abajja gikutuusaako. Mpozi kati naawe wa Futshubishi nja kwogeramuko naye. Akole ki?
ndabo banamma bafunira yingini nkesi bwe bekubye takigeza akireke mulamu bulungi Sam nnyo anti katanoonya olumbo olunamutta yingini bakunonyeza yingini nkubuuziza mulamu bulungi anti yaleta mayingini kyenkubuuziza mulamu bulungi era kyekimulesa yingini kati takolo tanoonya olumbo olunamutta agenda mu factory Japan some auto parts ne bamutikira yingini nazikozesa naganjagala yingini yemotoka bweti nazinzira ku motoka eziri wano natumya yingini zazo zonna alina watuza yingini katulaba wano ng'ekifo kya mukino wekyenkana bwekiti yatuza wo mayingini gokka. Okay, gundi yagambye anoonya mbu muli eno mulekana ye anoonya ngeri ki gyagenda kuyamba mu President Museveni okulaba nga Indian Ocean etuddira fule alien skin yadde ku live. Anoonya ngeri ki gyayambamu eyo Indian Ocean ebere nga ebuukira ddala Kenya egwe Uganda. Nakugamba nali nkuganya okuddamu okunziza mu bibozi by'ekyekyana. Ekyana kigenda ga kyasuulwa dda kyavaako. Ani yavaako? Kikyaliyo. Asooka atereeza ensonga ze ne bafudde kubanga. Yagambye talina buzibu n'abafudde. Ne bamugamba bakuwadde senaga abalimba tebanampa ku ssente ya $5. Yagambye talina ye buzibu. Wabayita bulina ye bafudde abulina. Obuzibu wabutegedde? Mbafudde abulina. Ngamba obuzibu wabutegedde bwe balina? Buzibu ki? Sebo mbo omukulu we baba bagenza okulaba President Museveni. Mbo President waga mujjangu bali ne agaba fudde soko sigala omalula bo mukulu. Bali bafudde asigala bweru ng'alinda ali ne alida yogera na mukulu. Nenga kya happening? Nagala namulaba? Nembwa ate mukuwa yalingo nalaba omukulu. Nga bafudde yawa yalinze byonna. Ne wano mukusawa y'okuba ndino baddako mu kafubo wali eri ate namugamba asigale. Ate nga bafulumiza ssente gundi list gundi biteyabaddeko. Aliye. Asobola obutabaako kubajjukira. Era nga bagamba ensonga gye bawadde. Ensonga yabadde bweti. So mpuliriza ensonga yange ku ssente zive wa Museveni. Nawulira mbu Museveni bw'akeera ku makya n'agamba nti Dayasi nkuwa nesijagereza kugwe kuteka mu ssente za kibi. Wabula akeera ku makya n'ageza n'agamba nti oli wangambye koona makoona nkuwadde $7,000,000. Mbu makoona wabaawo omuntu akugamba nti $7,000,000 zo zikuweereddwa zivuddeyo naye ofunako bw'oba okkiriza kkiriza oba tokkiriza. Kakule okumundi guno wekyabadde kuba intero twagifunye muli we luntade wekiti kati kyabadde vice faza nga bw'okyogedde. Appointment bafudde yagifuna appointment naye nga appointment eyo mu kugifuna already ne Cameroon balina okugendera kaifaananyi bye walaba bonna aba gravity baaninga nani nekimenya wabula nga waliwo ge balina okukomya ku supu okulaba omukulu kati ekigambo kyayogedde ate bafudde yekigambo ono n'anyiiga kwe kuvaayo namugaa beerawo nzije kono n'agamba kwe kuvaayo n'akola statement nze bwe ŋŋenda naawe nga tulina gwe tugenda okulaba ate nenkulaba nga gwe mbadde ntya ate nenkulaba nga olina gw'ovunnamira kati naawe mba sikyakutya baamukuba kawolani kwe kuba naava kukola statement era bwe yeeduukuuza anti mwena alemu anti soko ulize bwe yeeduukuuza bwe baafulumizza ssente wallahi ku lisiti yabaddeko kuba Abitex yafunye Gravity yafunye bonna nga zijja ku akaunti zaabwe Cameroon yafunye n'agulyako Scorpion Shabe emmotoka bafudde yafunye n'awako n'abaana abalala awo biki kuba ye yasinze ofuna ennyingi era noono budget ye yali ya anti mwana mujja na nnyina naye yali takimanyi bwatyo bwakafiirwa kweduukuuza kati bali babebe baana ba munju baamulaba nga speed yali atwala ayinza okukola ki waliwo abafunye ebisatu waliwo abafunye biliyoni zagenze zivaaringa kati n'omukulu yafunye obwo kweso boda to boda ogwo yafunye bubiri ani yafunye bubiri musajjawo big talent nabulofu bye twawula ne Eddie okimanyi musajja wa ate ngera ngambye musajjawo negwe ebbanga lyonna lyonna era omuleeta no anti kati bali abalala lwaki ongambye nti mbaleeta kuba bonna zo sente ze baafu nomination zino
akayimba ako no kati abantu kye batategeera mu gundi mu Grammy abantu abatwala zi Grammys oba gundi yo Black Entertainment gundi etwala gundi ezisinga ebweru bwoba ogenza ozigoberera ne shows ze bategeka kino ekintu tebakikola on merit bakikola on interest ze bakulinamu kati ojja kwebuuza Kenzo waminamu interest ki ekyo kiri passion okitegedde udozo kategedde nsobola okuwa ebyokulabirako ebingi tomalayo nkategedde kati sigala kubeera kubya kuye ewakategedde era ekintu kyonna nakinyonyo ddala netafu bi mu mbozi mukati nga tugezaako kinyonyola sometimes they do not give on merit. It's one reason ejali twabadde naye ngenda kugamba wotunuulira Grammy Nicki Minaj tawangulanga ku Grammy olw'endongo gyakubya ate nnyingi esinga n'abaki n'abalala wotunuulira lyrical content wa Nicki Minaj n'owa Beyonce maturities ennyimba nabiki ojja kwesanga Nicki Minaj naye ng'oli publicity agiina nnene kwono naye ate Nicki Minaj ne Jay-Z balina obutakkaanya nga bwolaba Eddie Kenzo bwe yagenda ewa Bebe ng'ayagala kuyingira Bebe n'amugoba the same happened to Nicki Minaj nani Kenzo najja ewa Bobby Wine ansoka ulirize kati bapikinga interest not merit bw'otunulira olimba lwe batugamba Kenzo yalukola n'oyo omuvubuka the biggest abadde akola covers throughout olimba lwe yali akozeeko ne lufuna views ennyingi lulina 1.7k oyo omuvubuka Manharin Martin olimba lwalina olunene ennyo lulina 1.7 tuloweza na 2k views taweza 1k followers subscribers naye mu East Africa balonze yani first ekisooka interest yabadde nti mu East Africa zikuba enduulu eyo interest esooka ekyokubiri gwe ng'omuntu ayon their track eyo gye sitajja kugenda sijja kugendayo nkimanyi okitegedde nga woolaba Super Bowl we bamuselectinga nti you go in New York ng'omuyimbi asingayo w'amaanyi ye Lil Wayne n'otamuwa ku performinga ku half time n'ogiwa Kendrick Lamar because you have your interest nti yes Lil Wayne tomuyinaako buzibu but bw'owali Lil Wayne okuperforminga ayina collabos ne Nicki Minaj gw'otayagala aperforminge ayina collabo ne Baby gw'otayagala aperforminge kitegeeza togenda kumuwa because of the interest not because of merit Jay-Z kye yakola ate y'omu era ali muki olutalo Dodo manyi bulungi era yampasayo ebya Grammy ali ku board ate Jay-Z ekirala kyalina abantu kye bayinza okuba nno tebamanyi ba Jay-Z abo balina ziri empalana zedda ezaba Notorious B.I.G ezaba Tupac Shakur kati gwontegedde kati kuba Jay-Z ali kusaidia Notorious B.I.G bulungi nnyo ajali mwezi tano za East Coast ne West Coast jukira yali wa Jay-Z PDD abo bonna bali kusaidia Notorious B.I.G wakubiri wani wa Jay-Z yes anti era abo bonna bali Notorious B.I.G kati Snoop yali aganaga era wenjera kugamba gundi Grammy scoop tajirina talina anti tasobola funa ko yali wagundi anti kyenkulaga oyo yali wa gundi Jello tajirina abali Tupac Shakur East Coast ne West Coast kikyakolera kyenkugamba kikino nti mu East Africa ojja kugenda okusanga nga ani ono mu Tanzania Platinum ali handled by abawarabu bali kibatajja kukkiriza ojja kwesanga nti nomination ye eba yaki ya Nyondo n'obutabaawo okitegera kyenkugamba ekyo kimu ono ali independent basobola okumukozesa okulaga bali nti tebalina kye batugamba ekyokubiri Shugi Sugar Night ye yali wa Tupac Shakur ya musayinze nga ali komera Shugi akyali nojja kunoonyerezaako Shugi ayinza okuba Shugi ateka okuba nga bali mu same age ne Dr. Dre kituufu kati kyenkulaga kikino one omukulu yafuna obutakkaanya ne Matibi yamuleetera okuyingira gundi kino byenjogera nali Matibi wakuma olwokubiri nze na handlinga media for 2 days okumikima ku kisaawe n'okukola press conference nina ebintu bye nategeera awo ebyali biwerako
kubanze kenyini mugamba nga twogera ku simu twafuna WhatsApp call y'abantu bana mugamba naye kino kigejesa amayi tukola ki nangamba erinya sagala diwulira olw'ebintu ebyakola ki ebyava kati ate no gundi bweraga potential tyegenda kuwangula omukulu ayagala okudda ku board yukira album nga tagiriko ewangula Grammy 4 kimuluma kati waliwo teeka endala nti mu bintu ebimu bye yasaba ew'omukulu ng'ali eri asobola oyingira ki nezibikola ki okitegedde kati ebyo byesajagala gendamu kati bwoba toyagala omuntu kubuzaabuzibwa muleke oba otegedde kitegeeza n'oli asobola okugatta ku byonna byenjogera nze ate nze byemmanyi birala nnyo kuba kati nze nsobola n'omanya ensonga lwaki Jay-Z asobola okugaana Nicki Minaj performinga asobola okugaana Lil Wayne performinga kati ng'atulaba ate tasobola kitegeera kati atulaba olese award gye mbadde saagala nalabye analysis z'abantu bangi but bona abantu abasinga badde bakola analysis ya gundi nomination eno balemeddwa okujjayo ekintu nze maze nenkitegeera kati nze nakitegeeredde ate nze saagala kubyogerako olaba era newema nkola ku muntu interview simuteekamu interest ya kintu nze kyemmanyi muleka n'ayogera ye kyamanyi kyovula abantu bwedda bagamba yakute sente z'abanne n'aziteekayo obwo obusente bwe baamuwa butono nnyo buteekayo eri oggula award eyo oba nomination yeyo kuba eyo nomination bw'ogifuna egirako omudaali kuba basooka ne bakola gala esooka egenda ku gundi ezo egirako omudaali obwo busente okusinzira sente gye baazikozesaamu yali asigazaawo sente bwe tebusobola kukola ki wabula asobola okuba nga yagenda n'aloobinga n'agamba omukulu kuba waba baasobola okukwata miliyoni zalemeka okuleeta wano zimama singa 3 eza $, okuleeta wano mama zisobola okulera ne zitabeerawo kati koze mina yasa tosobola kukwatako miliyoni 5 n'oziwa omuntu eza $, n'agenda n'akola ki oba kiba kigamba kati olaba kyengezako okulaga kino wasobola okubeerawo that possibility nga yagenda mu maaso g'omukulu n'amugamba omanyi kino ne kino kuba by that time yali amwesiga namugamba nga wendi mutabani wa lwaki kino kiki nga ye akikoze okusigala obbalaga nti wano ye w'amaanyi wadde tayinaawo saawa eno kintu kikola ki kuba for the last 2 years nja kukubuuza ompeeyo gundi activity yonna egenze mu maaso mu musically nga togirina byesaagala gendamu ebyo naye olaba ekintu kye nakugamba buli oba program gye tusembyeyo okola nga n'oluyimba lwenyini lwe baakola audio ku gundi y'omusajja oyo gwe bamuwadde naye awadi teriiko ne video teriiko video okugezaako okulaba nti nno etambula nabo bennyini mu video tebalimu baakozesa ki Masaka Kids ennyimba ze baamugize nazo ziri mu ng'ogasse the whole streams ziri mu millions ye ng'ogasse the whole streams lukyali mukke the whole streams va ku YouTube yokka kuba bano abantu kye babuzaabuzidwa bagamba nti ku YouTube biki bagasse streams zonna akina Apple akina okitegedde nga bali mu zi millions waliwo alina ne 600 million nga gwe totuukana mu million egi ya stream nga bali mu 60 million ala bali mu 10 million gwe nga totuukana mu 1 million ya ki ke views wabula mu streams zonna wala si stream emu nga wogasa streams zonna oluyimba terutuuka mu 1 million wabaawo ekitali ki kituufu ekyokuŋŋamba instruments biki ebyo byonna oli omusajja yes instrumentist nkikkiriza w'omutunuulidde but togenda kuŋŋamba zino ennyimba za afrobeat with a change of sound every time abasajja gwe banoonya bayongeremu balabe nga bafuggaza bali babasolo bajja ku kintu kyabwe kye balina nabo batandika okutambulira mu afrobeat ekyo kintu n'okyewaaniramu if we go down the gundi ne tukitunuulira ojja kumaliriza singa mba atudde nawe ne tugamba kati tugende ku internet nga gwe kennyini gwennyini luyimba tutandike kwogera kimu kimu nga tukijja wano ku record yamaliriza mu kamera naawe okoze eki naye nti nkere ku makya nkugambe nti kwata essimu yo kyonoonya kyennoonya kyonnoonya kyonoonya
bwe nkugamba nti tugende ku kino gendako bwe tugamba tugende kino kati tutandika comparing n'ekintu ky'otugamba nga bila wabula wano kyenalabye waliwo kali kamuze kati nganze kati nze nina kama pesa amapesa enoonya ebintu ebyo asinikira muri amanyo njogera bintu bikwatagana wala amapesa ko gateke ku satu oyo yamba t-shirt kuli mapesa oyogera ebintu ebitakwatagana esimu ya mapesa kale ojafuna olifuna smart oli binoonya ngena kugamba kati jo obere wano actually bye bintu bimwe bibonya brain weight omuntu yali akutte ku sente bwezimu gwaka amayuka atandika okuyagga obusiraamu ffe butugamba tusasire nnyo omuntu abaddeko ne sente God kati ngenda kirivating akizze eno I was so happy era na Musuzana kimugamba ne retwalio n'abembuzi mukati nenzira mu nze kenyine wengera n'abantu nenkwata award yeyo nenjibalaga nti mu awards zona omusajja ze yali awangudde ayina award ye bayita ni Colombian award gundi Kids Choice Award eyo omwana omuntu tebamuduplicatinga kintu bwe kiba kimunyumidde era eri authentic 100%. Ate era bali basanyukira bato bannaabwe okitegedde first of all balibo bato bannaabwe be babasanyusa entandika ya instrument yali omwana omuntu esobola omusanyusa danse zaalimu abala abantu abali myaka gyabo abaana abali mu danse ezo ndoza yali wakubiri kubagiwangula kuba bali bakitaddewo ali before yali mpya bakitekawo ali before mwana nagiwangula then ayimwako gwaddako nagiwangula bw'ofuna ekintu bwe kityo otandika nawadde baya abaana engeri gy'owulira nti Kids Choice Award oba baya muntu no ni Colombian no abaana music basinze okuza tebali abaana n'omuntu omukola solo giwa esinzo banyumira kyovola abazungu bafa okubanga babeera kweza award omwana omuto okukulaba n'atufuuka follower we akula naawe kyovola aba John Cena balwana okuba ba MC ku ebyo baani bona balwana kweza awards Colombian Awards bw'ofuna ya award otandika okuyaggayaga okulaga abantu nti sikomyawo nti sobola okugenda ate ku ekinene ekisinga ku ekyo oba kigala kyekugamba so you can sacrifice anything nkomyawo kitegeera nze mbadde kimanyi gy'omalira engeri tubadde weriwe eggwanga tugendagenda ku mulirwano naye yatuna bagenda yeyo mbadde nkyakunyonyola akantu ke mbadde njagala okutangaza kw'abo basajja aba basajja era njagala James Proper akomyewo njagala tulako ne James Proper abasajja balina empalana n'okukkiririza mu ekyo ekintu kyabwe nga takivaako anti bo they give interest not merits era ekintu ekyo ekyayingirira mu Kora Awards kyazita kasita batandika interest ne bava ku merits gundi we yagiwangulira Wipolo ne Cindy bali bakyali kuki ali mu America ne baba yakubeeyo anti abo bali bakyali kuki ku merit yagikuba okudi yagikuba kati kyengezako okulaga many things mugeno okundi gye tulimu sebezo awadi zolaba abantu babanjako ko Nicki Minaj nga lakitawangula manyi kye baamukolera that was 2022 oba if I'm not 2023 omanya abasajja abo kye baamukolera bamutandikira campaign ne batandika okukola campaign no Grammy for Granny ne bamuyita na mukadde Nicki Minaj na mukadde ne bagana mukadde tese batagana kuwangula awadi nga abana bato webali so bamutandikira campaign they can do anything anti kyekyo bwecho ino manya kino kakikubuulire bali abasajja bazimba omusingi Shakuru yazimba omusingi noyo Christopher Wallace bazimba ekintu kyabwe nga bw'obeera ng'oli wa Christopher Wallace tolina kyogamba eno wa Shakuru gwe beereeyo neneeneo kasita bateekawo perimeters zaabwe teri kuzibuuka ng'era woozibuukira amasasi gakukwata alumanyi ebimu ebibonyabonya PDD mulimu ensonga za Shakuru mweziri nnyo bwekimanyi Notorious B.I.G yali collateral damage ebyo tetubigendamu tubiveemu kuba ebyo ebintu bibona wano byapeninga but basobola okutunuuzaamu boti nebagamba nti gwoliko obuzo naye ng'oli collateral damage nenze oba ndi wa West Coast oba ndi wa East Coast tomanyi gy'ogwa naye nze njagala nnyo oluyimba lwa Jay-Z New York kati naye ate Shakuru ennyimba ze zisizo zonna zaagala kati nyinza okuba ndi wa Shakuru eno kuba eno njagala oluyimba nga lumu so kati tuveeyo tukomewo wano
omukazi nga Fleet ye egeze kuzabalala mukazi omutanzania omale dakika 3 ngolabe mutukazi omukulu zizitawo zokka tonagirabako mbiraba emotoka amakumi aga ezayina ntono nagenda kubeera ddala ino simanyi no wagenda kudda oyo omukazi wa Moyo mukazi wa Moyo mulaba tali safe ali oyo Fleet gyayina tali safe kati ngomanyi security gyayina kati constitution ya Tanzania sijimanyi ne Kenya kuba president bakuwa ebisanja bimeka biba bibiri anti egenda kyuka molo anti oyo yani Suluo Samia lwaki omita Suluo anti ye Samia oba Suluo biki kalikosa Samia nsagalo eno ne manya g'abantu bye no si bye bimu ati kyule simanya kikulu nnyo omugenzi Ivan Pombe Magufuli Pombe oyo Pombe Magufuli bwe yali tanaba kufa yafuga ekisanja kimu ekyokubiri yakifugako ennaku 10 bwe yali atandika ekisanja kyekyo ekyokubiri Mungu namugerera n'afa covid bwe yafa oyo Samia n'akikwata kati bw'akikwata n'akifuga kyonna kati constitution esigala era ekulaga nti ye ekyo ekisanja kimu kyafuze kati n'ekisanja kyakomyewo kyali kiki ate ekisanja kasanyini kyo abanga mulonda tekali kalulu kimubalibwako bali tebabalabya kulonda babala ekisanja okifuze ekisanja yakifuga boli teyafugako yadde omwaka ate nga ne waba afuzeeko omwaka era osigala bw'okikwatira awo era gye emyaka ena era oba kiba kikyuka kasita ofugako ebbanga eddene yafugako emyezi 3 yafugako emyezi 3 Pombe Magufuli kati ate nga ne waba afuzeeko omwaka mulambo ba myaka 2 era bw'omusinga kufugako ebbanga eddene ekisanja kibalibwa kuggwa si kwoli abayavaako kati Samia bw'akifuga constitution ebe mulambika ndi kati kino ekisanja kyagendamu kino ekyolwaleero kino kyeyawangudde agenda kukifuga era emyaka emeka 5 kati nekiri kimubalibwako bye bisanja bye bimeka 2 wabula ninamu endowooza eyo nye okusinzira nze bwenda bebe ekikulu nnyo ekyo eyo okusinzira nze bwenda bebe bw'abanga ddala bano abantu beyavuddeyo ye gavumenti ye netegeeza nti bafiiriddwa abantu 20,000 ye beyayise nti si Batanzania nti batta abantu 20,000 naye nga ye agamba si Batanzania anti ye yagamba mwabo bali baze kutabula ddembe lya Batanzania endowooza bajjira mu kifaananyi kya kwekalakaasa ne batta abantu abali mu 2,000 bannansi kye bawakanyizza ng'era bagamba nti yatta Batanzania ki bennyini nengera bakulembeze propaganda abwe omanyi bannabyabufuzi era yalina kukulaga nti abantu abo si Batanzania ne all in all kisigala baki bantu sigala bantu nga beyasse kati tasobola kubanga kino ekisanja kye kino kye yatandise already kiri mu kutambula kuba yamala okulayira kiri mu kutambula agenda kukifuga emyaka 5 automatically olunaku lwekiggwako bwe kiti lwavaako ICC egenda kumuyitirawo okategedde atandika okunnyonnyola obuvo bw'abano abantu ye bwe yagamba nti si Batanzania abantu be batta abali mu 2,000 n'okusoba wa gavumenti weevireyo negamba nti abantu maiti zetwakalaba kuziri mu 2,000 kitegeeza abantu basobowera 5,000 okitegedde gavumenti ennamba gyekuwa egitemera ddala okugifuulira ddala eya wansi naye nga abantu baba bangi kati kyenkakasanze nti oba kale kyensinga osimbako essira nti musuubira okukwata mu constitution singa aweebwa kuba bangambye akolagana n'abantu abo abazze bakwata mu zi constitution zaabwe juma abamu kubo mikwano gyabwe kati basobola muwa amagezi bwe gatyo naye olw'okwagala okusigala ng'ali bweru nagowaayi kangikwate n'agikwata mu kuba te kino kyeyayolesezza kikambwe nnyo kuba essaawa zino mu Africa tewaliwo omukulembeze yasse bantu bangi nga ye omulundi ogumu kale mubadde balabi balungi tubadde ku climax wetukoledde olunaku olwaleero etegeeza Samia oli mu Tanzania no siri kyonyonyodde kiri kiriya saagala okyongereko yonoone tusekana olwokubiri tera okwonoona nnyo